dupe buveeko odde ku busiramu original. Ate bonna tuli bamukisa bannayuganda baseka tulina bangi nekituyambako okuba ng'obusiramu original buli kiriya toli kabuzaabuza. Beera ku busiramu original butya obufaanaganira ddala ng'obw'abasahaba. Obusiramu bw'abasahaba bwali bufaanana butya oba nakawo balambuza emirundi emeka ninga amatinza okuba twafunyeyo abapya. Kakati obusiramu bw'abasahaba temwali mawoledi, temwali kwa bya nyimbe, ate ddiwa za 40 no tebagawulirako agantu ago, ate eddawa za bayibuli no, ate okusala ebirevu no wadde okendeezaako, ate okukoyesa engoye no mpozi ku bakazi ku bakyala, ate amadda ga mbogo no, ate ddiwa z'abaana b'amasomero no. Nkole ntya nga tonnafa? Yanguwa mangu nnyo sala eddiiro oveeyo eyo, vaayo. Bal antum yawmaidhin kathir walakinnakum ghuthaa ka ghuthaa'i sayl. Buno bumu ku bujulizi obwenkukunala obulaga nti wetutambulira si weewa, Allah si watwagala. Tuli bangi nnyo nnyo nga tetubinkidde mu kakikya. Ffe basiraamu ate ffe tubinkira mu bintu obusiraamu bye bwagaana. Ffe basiraamu abasazi b'ebirevu. Bannaffe basoma Qur'an ate ffe tusoma bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'ani. Buli kaki kyatumazeewo. Kankuvuliemu hadithi eno olwaleero. Imamu Tirmidhi agifulumya. Nabbi waffe yatugamba ati mu hadithi eno, tatadaa alaykum al-umam kama tatadaa al-aklatu ala qis'atiha. Ebyo ngenda bigatawo mu kubivuunula. Kale ombaka yali ayogera, yali alangirira emitawaana ekigenda okutuuka ku bisiraamu nga kifuutuka mu balabe baabwo ab'omunda n'ab'ebweru. Mu ddarasi yaffe eno nga tunyonyola abasaze nti buli musiraamu ateeka okubeera ku busiraamu origino. Nategekayo omusomo tujja guleeta insha Allah tukulage ku balabe bo. Kubanga omu kuboogera ebigambo eby'amagezi min al-hukama yatugamba nti man arifa aduwa amina min makri. Omuntu bw'ategeera omulabe we awona enkweze. Risaaki yange yandaga abalabe bo 7. Kisoboka musaze munnaffe tabamanyi nekitegeeza kibajja kukosa. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. محدثنا باتي مبكى ليا ونينجيكو قالوا يا رسول الله نبا مغاما وانغو مبكى الله أمن قلة بنا يومئذ تغنى كمانغا تولي باتونا نيو. By then قال يا غامتي بل أنتم يومئذ كثير. Olijjo obita byamanyi wenu kyali sebijanjala empiso ulira bwino mbaka tukati bal antum yawma idhin kathir. Ekitufu mugenda kubeera bangi nnyo nnyo nnyo. Walakinnakum ghutha. Walakinnakum ghutha. Ghutha wabulanga muli birerya nga muli biwulenge nga temulimu mulamwa. Kahutha isayil ngejjovu lya mukoka. Musaze munnange obulamu bwe tusigazaayo nga tetunnafa tukoleremu omulimu guno gutya mpozi tuve mu birerya tuve ku dupe tuve ku busiraamu dupe tudde ku origino. Bakikola batya? Tauba. Ate Allah teri zambi atasonyiwa.
ate kimanyi bulungi nze ndi musiraamu nendi mu gurupu eno, nze ndi mu gurupu y'abayiri, nze ndi musiraamu naye ndi mu bamawuledi, nze ndi ku dyupu, ffe tusala n'ebirevu tukweyesa twabya n'ennyimbe, oli ku dyupu. Bal antum yawma idhin kathir, by then mugenda kubeera bangi nnyo. Yeno embeera gye tulimu olwaleero, ddala tuli bangi nnyo. Naawe okiraba emizikiti egyowansi tegikyamala, tuzimba zikalina, buli muzikiti otukawo bamenya bagenda kuzimba kalina. Abasiraamu tuli bangi nnyo 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 nnyo. Nakino kyannewuunyisa, oyinza okuba oba okirowoozaako naawe okumanya tuli bangi nnyo nnyo nnyo. Ani asalirako n'ejjuma? Ani asalirako n'ejjuma? Gujjula oba nedda? Aha, kati guno gujjula awuna okuba nti munene naye gwe teeka waaga. Ne bamala bazimba oli omuzikiti okuliraana guno, kiki olaba waabwe? Nagwo gujjula. Oba bavaawa? Ani awakana? Abali e Kampala mubiraba nnyo. Wali nakasero okuva dda nedda tolina weeyisa kigere, ne bateekawo emizikiti oba emikakati egy'akamera waago nagyo gijjula. Ne bamala bateekawo leka tugeze kusaawa ya Queen omuzikiti nga munene nga guno, nga gusiŋŋana guno, wayita emyaka egi nga tolina weeyisa kigere, bwokerwa osalira bweru. Kituufu tuli bangi nnyo nnyo nnyo, naye kino kye twagattamu ekyokuba nti tuli bayiri, tuli bazikiri kalenge, tuli basazi ba birevu. Ku nsi yaani eno eddiini terina nnyiniyo, koga terina control, dustbin, buli kaki kyetusuule muli. Ekyokuba tuli bangi nnyo naye nga tuli bannakakikya, bannange kyembagamba nti kifu. Ekyo kifu befufululu, bwe tubanga omuliro tugutya, kubanga ddala tuli bangi nnyo naye omuliro tegutya bangi, si mufunda. Nedda wallahi byenjogera mbimanyi, nange nkimanya abasazi b'ebirevu bangi nnyo 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 wano ku Sidiiki. Mbuza basinga obungi oba nedda? Siwulira? Ate mutuukako Nakasero ng'omusiraamu mupya mu kibuga ayinza okuba mbuze oba si we wano nti wewe oli ku kitebe ky'abasalafu niye abaddu basala ebirevu ggwe n'ogamba oyo Messi yabiridde ogenda omubuuza nga nnyini yabisaze. Ddala tuli bangi nnyo naye ekyokuba tuli basazi ba birevu bwino kyawakanya, tubeere bangi nnyo naye nga tuli ku busiraamu origino. La yazighu anha illa halikun. Bakutenda kati yeno hadith ate eri mu Bukhari fi sahihi al-Bukhari, Imam Ahmad agiina ne Imam Bukhari agiina. Ombaka kiki yalangirira ku busiraamu origino baka tuga nti la yazighu anha. Seka businge ompulira enjalo byongereye masindi bagambe tulina kube wallahi tutaka kubeera ku origino, busiraamu origino. Nyo busiraamu dyupu bukalukalu kika kibannanga obwo bwetwafuna ddala totya muliro. Wuli ebigambo bya Nabbi waffe ayogera amazima agasembayo, la yazighu anha illa halikun. Teri alibuvaako, teri alibwawukanako, illa halikun, okujonga wa muliro. Obuki obusiraamu origino okitegeera obulungi. Hadithi kanjive gyeva kuba tetandikira wano, kati hadithi atandika bweti, Nabbi waffe yatugamba taraktukum ala almahajjati albayda, mbalese ku busiraamu obulikkiriya obwakayakana obutali mukabuzaabuza konna. Mu riwaya endala yayongerako kino, yagamba nti lailuha
kanahariha oba misana oba kiro. Kati mbuuza mmwe bakibe yali asongako bakibe yali alumiriza nti mbalese ku Busiraamu original bakyabo basahaba. Ate fa batali basahaba yatugamba ti la yazighu anha gwe kalitanda mumwe nabuvaako naba ku Busiraamu bw'abasahaba illa halikun okujonga wa muliro. Era omu yewunyiza enzivunula eyo kubanga mu hadisi entawuli mu kigambo muliro mu hadisi endala mpaka yakigirayo ddala yagamba nti kulluha fi nnaari. Bwe yali ayogera ku bubinja binja obwakaza emputtu ne buva ku nkola y'abasahaba yatugamba atya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu hadisi mpanvuko kanjitandikire mu kkubo yagamba nti wasataftariqu ummati n'abasiraamu bajja kwawukanamu nabo ila 73 firqa obubinja binja 73 kulluha fi nnaari bonna bonna bwa muliro illa wahida okujjako kamu. Bwe bambuuza nti kekaluwa yagamba nti man kana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Be basiraamu abali wangalira ku Busiraamu obufaanaganira ddala na buno bwendiko olwaleero ne basahaba bange. Njoza abasiraamu mu nsi yonna abagagga n'abaavu nga bali ku original nga bali ku Busiraamu obufaanagana n'obw'abasahaba obutali mu kuyimba nga baziika. Kyogamba wategeera nnyo ekigambo la ilaha illallah okusinga basahaba. Basahaba baite bamanyi fali yakyo musooke mukiteekemu katuni akayimba mukuba ne music ku ntaana. Njozayiza abasiraamu mu nsi yonna bamaseka n'abatali naye nga bali ku Busiraamu original tebasala birevu. Basomi ba Qur'an si basomi ba Bayibuli si basomi ba Barizanji ng'engoye zaabwe ensiraamu ziri waggulu wa bukongovule mbayozaayoza. Era benkola yaabwe ogimanyi awali mawuledi bayitawo nga bayita ku ssabo ate amadagambogo bayitawo buyisi. Sigamba nti bagala kapirawo ne kasooda wabula batya kwawukana ku Busiraamu bw'abasahaba. Nsaba Allah nyini buyinza akituwe kubanga awo wokka wali okuwona. Beera ku Busiraamu original kale nkwegayiridde. من أسباب الدافع إلى هذا ezimu ku nsonga ezitutuma bagamba ekyo kyowulidde. Ezimu ku nsonga nga bw'ozeetegereza ojjamu message niteekwa kubeera ku original. Ani gwe ne bw'obanga oli naggagga ne bw'oba mwavu oli mwavu oba oli mugagga. Kino kyanneewuunyisa osanga ne omukadde ssebo musajja mukadde musazi wa birevu n'ogamba laba mukadde emyaka 89 akala kata ebirevu musazi wa birevu daba n'abakadde bannange abakadde n'abavubuka tuteekwa kubeera ku siwulira original. Wallahi kuteekwa kubeera ku original. Emu ku nsonga wulira ensonga esooka ma thabata min alwa'di walwa'idi fi alqadiyya. Waliwo bwina alaga nti ensonga gye twogerako eriko wa'du ne wa'idi. Waliwo obujulizi obulaga nti bw'obeera ku Busiraamu original oyina ekisuubizo okuva eri Allah kiyitibwa wa'du. Ate bw'ogaana oliko wa'idu. Kati wa'idu kyeki? Wa'du ekisuubizo. Ate wa'idu kyeki? Nyina Oluganda lunalowooza ne ngamba gye luli mumukirawo mutya wa'idu kyeki? Abdul Fattah okivunula otya? Ate wa'du ate wa'idu
kakati kale ebyokulabirako tulabe bino kakati ng'omwana bw'anaakola obulungi simanyi okitegeera oba kale ngwagala omwikalijinga namugamba inshallah nsaba Allah akusobozese olina egizo meka kati 21 Allahu akbar nsaba Allah akusobozese ogimaleko kogimalako sekawona nga nti wamazeeko nga n'omuraja weeguli ngenda kuwa essimu eno giraba yasene mekeno original katugeze mu kitundu gwe kasitomalako Qur'an kakati eyo waadu mu Luganda kyeki okivunula otya kati ate wulira ono kati naye katugise ku muzadde era kati omuzadde n'amala agamba omwana bakuloopaloopa nnyo emisango buli onkuma baloopa ggwe olwaleero nkusonyiye naye neetegeeza ntunula mu maaso ndaba kakutandanga ne mmala nkomawo lwe ndikomawo ne bakumala bakuloopa teweebuuza nga kiddirira ezo embooka ezi ate ku nnyindo mbuuza ekyo ki kibonerezo sinnamukuba omuzadde tannamukuba naye kye nazudde ekyo nazudde kwewerera katulya Qur'ani ekitiibwa mu Sura Tawba aya y'ekikumi wulira okusinziira ku budde katukitandikire mu kkubo nannyini si yatugamba walladhina tabauhum n'abo abaligoberera basahaba radiyallahu anhum ورضوا عنه بإحسان وما والذين اتبعوهم بإحسان نابا بلغوا بيرا بالصحابة مبرونجي رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كتي وعد كباشي kubaligoberera basahaba ate ulira musuraiti bwa nisa musuratu nisa achi 15 ate mwalabikiramu waidu kubaki kumusaze yenna alyetantala okwawukana kubo ly'abasahaba namanya nti bakwatawo naye nakwata eno nawe oli sahaba mu aya eno Allah yatugamba atya ati waman yushaqiqi rasul buli alyawukanako mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ate nga ekituufu akitegedde ekiva ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ويتبع غير سبيل المؤمنين ناملا kwate kuba eritali ly'abasahaba oyo bwatyo nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam kyekyo eyo waidu tukiseki kwewerera banange ngoba mugumu nokkiriza Allah kwewerere Allah kwewera tolimana kenyenya konna olemedde ku dyupu waliwo omumanyi ayitibwa Umaru al-Harbi agumanyage ebigambo bijja bisanga mu kitabo ekiyitibwa Sharh Usuli Sunnah li Imam Ahmad yagamba atya yalegera ku aya eyo yagamba nti wa hadha alwaidu shadidu okukwewerera kwennyini okuzita ennyo fi haqqi man khalafa sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam koyo yenna alyawukana ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ba'da ilmihi ate nga agitegedde wa huwa aidan era okwewerera okwo kusonze kutunudde fi haqqi man fahima al-islam
ku musiraamu yenna alyetantala okutegeera obusiraamu bighayri fahmi ashaabi rasul, ku ntegeera eyawukana ku ya basahaba bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, aw amila amalan yataabadu bihi, oba naamala akola ibaada yonna lam ya'malhu ashaabu rasul, nga basahaba tebagikolako. Oteekwa kubeera ku busiraamu origino. Ate wulira kino kyowulidde, era abagezi kye batugamba, abagezi bonna kye batugamba ngani mu ddalasi yaffe eno nsaba Allah nzijukize, nja kutuusaako ebyabagezi bangi nga Uwaisul Qarni ayina ebigambo bye bituyambako okwenywereza ku busalafu, ku busiraamu origino obufaanagana nga obwa basahaba. Era nja kuleeta ebya Ibn Mas'ud naye nga biri kiriya nnyo. Mu ddalasi ya leero obudde obusigadde kankuwa ebya gamba Hudhaifa. Hudhaifa yagamba tukyalinayo eddakiika obula 12 okwere 11 tumale 11 zennyini oba tukome wano tumale 11 zennyini tujja kumalanga 11 zennyini. Insha Allah kati mu ddalasa ezimu nja kufunzanga eddakiika zireme kuwera, tuleke eddakiika nga 2 nga bibuuzo za bibuuzo. Naye kati zino katuzimaleyo nga tulaba ebya siwulira. Hudhaifa bin al-Yamani wulira bwe yatugamba nti kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala. Byenkuvunuliramu kati nenga biri kiriya nnyo, bivaamu message ki? Beera ku busiraamu origino. Ate buli obwamawuledi buveeko. Dokita yatugambye omuliro tegutya baddokita. Kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Omuliro tegulina gwe gutya. Wasoma kyenkanawa dokita mulamba ebikoma ku nsi niye okutuuka mu kabuli be taabungeze obwa dokita tebukola. Muli bameka, muli bangi, mwesigulira ku bungi. Am yaqulun nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ekyokola kiri kimu, tauba ove ku dupe odde ku origino. Nkwegayiridde kale, nkwegayiridde lwampaka dupe, obusiraamu dupe buveeko odde ku busiraamu obusiraamu origino Allah bwagabirako ejjana. Wulya Hudhaifa yatuga kullu ibada, buli ibada yonna lam yata'abbad biha ashabu Muhammadi, nga basahaba ba Nabi Muhammad tebagikolako, fala tata'abbadu biha, temujetantalanga eyeba bid'a. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala. Bali abatukulembera bani basahaba nga Ibn Mas'ud rumu yatugamba atya, yatugamba ati man kana mustanna falyastanna biman qadimat. Buli asalawo goberera agoberere bali abafa. Yatugamba bani? Yatugamba nti ulaika ashabu Muhammad, ntegeeza basahaba. Katule bya Hudhaifa kullu ibada lam yata'abbadha ashabu Muhammadi fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala. Nabini bya Hudhaifa
na bino bya Hudhaifa yatugamba atya ojja bisanga mu kitabo ekitibwa Al-Bida' libni Wadah nga bigamba bitya akhadha hasatan bayda yakwata ejjinja nga lyeru nga litemagana nga lyakayakana fawadaahu fi kaffi naliteeka mu kibatu kye thumma akhadha kaffan min turabi oluvanyuma nayolayo olubatu lw'ettaka fajaala yadurru n'atandika oddifukirira hatta waaraha ne libulirayo thumma qaal oluvanyuma n'agamba wallahi ndayira Allah layaji'anna aqwamu gye bujja wajja kujjayo omujiji gw'abasaase tongamba ntobalabangako nga bakola batya yatuga nti yadfanuuna hatha ddiina nyina kyembuuseewo nakyo kankikime bitegerekeke akhadha hasatan bayda yakwata ejjinja nga lyeru fajaalaha fi kaffi nayiteeka mu kibatu kye byembuuseewo biri awo ani abirabye thumma qaal oluvanyuma n'agamba nti inna hatha ddiina mazima eddiini eno yali asonga ku ddiini ki siwulira busiraamu kati yongerawo ekigambo awo ngaovuunula ye tiyakiteekawo naye gwe kiteekewo kigambo kyekyo yega nti mazima eddiini eno tuvunulire tutya busiraamu yongerawo ekigambo origino kati omu yeebuuza lwaki mukitaddewo ate nga yete kati mwanukule oyo mwanukule kubanga teyagamba inna hatha ddiina alhaqiqi mazima eddiini eno origino busiraamu buno origino ati yakiteekawo ekyo nti origino kati mbuuza mmwe lwaki yakiteekawo ate nga ffe tukitaddewo gawangi webale nnyo era olwo yendadde mbisomeseza musiraamu n'atuwa ansa nempulidde essanyu nga linjuza kati teyakiteekawo kyaye tekyetaagisa kubanga by then wali abasazi b'ebirevu wali abayiri amadagambago gaaliyo ate dduwa z'abaana b'amasomero zaaliyo ate mawuledi ate bamukweyesa ate talakayini ate tahaliri kati waliwo bwino olwaleero nga bw'oba omuvunulo kyongerangako ng'ekigambo kya Hudhaifa kino akhadha hasatan bayda yakwata ejjinja nga lyeru fawadaaha fi kaffi nayiteeka mu kibatu kye thumma qaal oluvanyuma n'agamba inna hatha ddiina mazima obusiraamu buno origino istadaa butemagana bwakayakana istidaa hadhihi alhasa nga bamulaba ejjinja lino bwe lyakayakana thumma akhadha kaffan min turabi oluvanyuma nayoolayo olubatu lw'ettaka fajaala yadurru n'atandika oddiziika thumma qaal oluvanyuma n'agamba wallahi ndayira Allah layaji'anna aqwamun gye bujja wajja kujjayo omujiji yadfanuuna hatha ddiina yadfanuuna hatha ddiina nga gwo gwabo gwakuziika baziika ki newunya omusaaze nga mbimanyiddwako yattamu obusiraamu origino era baba balina obuyinza ku muzikiti gw'egindi gino emisomo gitagikkirizaayo ate mbaleeta abo
ate tayogera kituufu ndizo origino yantama omanyi kyateeka waawo bajja tugobera abasiraamu ate oba oyita bwoti ate osanga we bayiri muyiri yakutta omuzindaalo yasoma bebulaniya ate abasomesa obusiraamu origino babagoba waawo bajja tugobera watamu obusiraamu origino sebogo oyagala diupu seeka wasomera waye kabulangane toyagala busiraamu origino n'ababusomesa bakutama oyaga bali ababuzaabuuza bakyemwa basazi b'ebireevu bamukweyesa be baseka bwematira sebogo oli mu kuziika kyoziika okimanyi oziika eddiini yaffe mbuuza mmwe olwali oli abaziika eddiini eno nga baani gamba ng'abamawuledi baziika yadfanuuna hadhihi alhasa kama dafantu hadhihi yadfanuuna hadha addiina kama dafantu hadhihi alhasa ate abasazi b'ebirevu bali mu kuziika ate abatabisala gamba baziikula noonya woogwa nze mpulira essanyu kubanga ndaba nimbaziikula bwe baziika nga ffe ate tetukoowa kubanga yatutuma mugagga gye tusasula jalla jalaalu muhadisi mubaka akyogerako atya yatuga nti la tazaalu taifatun min ummati ala alhaqi dhahirin la yadurruhum man khadhalahum hatta yatiya amru llah muwulire gassanyu eri abasiraamu bali ku bisiraamu origino omubaka yatugamba bali ku bisiraamu origino tebajja kuggwawo ne bwe tunaafa ffenna allah ajja kuleetayo omugigi nga bannakakike bwe baziika nga bano nsaba allah abaana baffe ne bazzukulu baffe abateeke mu gurupu eziikula bali baziika nga ffe tuziikula juma zzukuuli nga tubikuba eddiini ng'esigala kiriya aye daawa za bayibuli nga tubabuuza bwino nga matama nga nekyo tukikuba nga kivaawo ate mawuledi ye allah asasire Dr. Adamu Ssenjala ekigambo kye nsaba allah akiteekemu baraka seka Businja wakyolidde allah ayinza okiyisizaamu n'otaddeyo kuwulira ku mawuledi yonna mu Uganda nga buli abagezaako giteekawo nga babakuba kigambo ekyo dokita yatukoledde omulimu ogwo gwakiki ogwo tuyinza okuguwonera awo nagwo kubanga yabatuuzizaako subhanallah oba basula batya kati bebaka kutulo oluwombo dokita teyaluumuddemu ebituli supu tali mu kuyiika ate nga bumanyi dokita bwe bageza okupalapalanya ng'akuba nga bazaayo emitwe basula emitwe ng'akuba bwe muziika nga tuziikula oba mugezi wallahi bw'osala okubeera ku bisiraamu origino dokita nsaba allah mwezi oba ekigambo yakijjawa bannaga baddu bapapala ne bagezaako okugirega ne bavumanga wa yaleeta bwino kimawuledi yakikubye nze kulwange nakibise mu Uganda tolina kudde ekiwulira olikaana kutega rediyo obaba nebeerayo ekibuli nga wa baddu bali mukola tawuba kwali batutiisatiisanga balina abadokita oli dokita kalinaffe tulina badokita oba beetenda tusinkane mu studio dokita atuule eno nowabwe atuule eno ffe tuleke amaaso ku lutimba olabe bwino ku bwino ekyo kikya gwawedde la tazaalu taifa min ummati ala alhaqi dhahirin hatta yatiya amru llah aka akabinja tekagenda kuggwawo ne bwokomba ku paasi akakola katya Seka Businji akakola katya akaziikula bwe baziika nga ffe tuziikula eddiini ya allah esigale nga eri kiriya eno sidasita eddiini munonye gye musuula agantu ago so si mu ddiini ya allah eno mbulwokuba muli baseeka
era munnyonnyola nnyo era muli bagagga mulina ezirediyo mulina amativi wa ffe twagala bwino ate sitigamba tubasaba bwino temuyina tukimanyi temumuyina nekitegeeza nti kyemuyina okukola bannange embeegayiridde tawuba kyangu nnyo nga tonnafa nogamba allah wange agantu nga tadde yibatugetaane naye manyi badokita balina ku bwino naye bwino gwe bayita yambuzi nze agantu nga tadde nesebo redi ya busiraamu ate era nga amawuledi redi ya busiraamu munnange ate era nga olumbe redi ya busiraamu ate era nga dawa za bayibuli redi ya busiraamu TV ya busiraamu ate kubalangira olumbe kubalangira amawuledi tutye allah nanyini nsi eno ensi ya allah tajazika eddiini ya allah tajazika abaddu boolaba ku nsi olwaleero tuli baddu ba allah tabazika obulamu bwe yatuwa bwa allah sewulira gamba abwazika olaba otya abwazika inafu yatwazikako naye nganyiza siiki bwati nganyiza siiki ageza aginyige ng'oli musazi wa birevu ageza anyige siiki ng'oli muyiri bakutene ageza aginyige ng'oli wa mawuledi oli ku dyupu ensi ya allah tajazika lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila allahi turja'u al-umur ina dini ya allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta